President w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga Engineer Moses Magogo avuddeyo n'ategeeza nga FUFA bw'egenda okusiima mukwasi wa ggoolo ya Cranes Dennis Onyango olw'ebirungi by'akoledde omupiira gwa Uganda. Magogo ategeezezza nti Onyango abadde mpagiruwaga okutuusa Cranes mu kikopo ky'amawanga ga Afrika ekinayindira mu ggwanga lya Gabon ku ntandikwa y'omwaka ogujja. Ng'ogyeko okuyamba Cranes okukika mu kikopo ky'amawanga ga Afrika, Onyango y'omu ku basambi ba Mamelodi Sundowns abagiyambye okuwangula ekikopo ky'amakilabu ga Afrika. Denso Onyango tunasamba omupiira ng'ennaku z'omwezi 12 November Nambole omupiira gwa World Cup twamala okusambagana tugenda kuzaako ku Brazzaville ennaku z'omwezi 12 lwankaaga Nambole olwo Federation yamukwasa ekirabo kye ekyapa ky'ettaka Federation yasazeewo nti kabe kabonero eri abasambi abakyasamba bw'okola obulungi bakusiima ate bw'ova ku mupiira oyinza okubaako n'ekintu ky'olinawo. Magogo era alambuludde ku bimu ku byakkaanyiziddwako mutabamiruka wa FUFA eyatudde ku Nimron Hotel Eruweero ku wiikendi ewedde nga mu bino mwe mwabadde okwongeza ensimbi ezibadde ziweebwa omupiira ogwa wansi okuva ku bukadde 10 ne zidda ku bukadde 25 nga zaakutandika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka ogujja. Ttiimu y'eggwanga ebadde etwala ebitundu 7 mu 10 budget tumulundi guno tugezaako okugikakkanyaako tusuubira nti gavumenti muteesaganya timu nayo ejja tukwatirako nga bwe kiri mu mawanga amalala ku kintu ky'ettiimu y'eggwanga naddala omusaala gw'abakooki naddala tiketi z'abasambi ne allowances ne bonuses kuba ebyo byo birikiriya nti alina kyekolera omupiira gw'abakyala mpozi n'emipiira 13 ezijogenda buli region FUFA yegireeta wadde region yaddemu okozesa ku sente ezo okungula okugula ku mipiira endala ate era n'emipiira emirala 8 singa region eyo inaaba yeetaba omupiira ogw'abakyala ng'ekutegeka mpozi okukozesa ebintu nga computers okukozesa ebintu nga internet okukozesa ebintu nga furniture mu offices za regions. Ekirala wajja kubeerangayo koosi 4 buli mwaka waliwo okubeerayo koosi ya FUFA fully funded mu area ya administration ate era ya coach. Okusinziira ku President wa FUFA enteekateeka eno yakuyamba nnyo okutumbula ebitone ebya wansi saako n'entambuza y'emirimu mu bitundu bino 8. Mu ngeri emu olukiiko lwasazeewo ebifo 88 ebyabakiise ebifo 4 biweebwa abakyala saako n'okulonda abasambi 12 okuli abaagusambako n'abakyagusamba okuteesanga mutabamiruka. Nnyo bantu 88 mu palamenti yaffe y'omupiira bajja kuba bannangatu at least ku bakyala kuba n'okweyongerayo singa babeera abakyala ababa beesimbyewo mu bifo by'abaami. Mpozi n'ekirala kyetwabakoze kwe kulonda abasambi 12 nga tulowooza nti abasambi bano bajje babeerewo mu asembule yaffe. Ono yabadde tabamiruka w'emulundi ogw'ekyenda era nga yatudde ku Nimron Hotel Eruweero. Tabamiruka wa FUFA n'asembayo era nga yanaasalawo eggoye obanga Engineer Moses Magogo addamu okuweebwa ekisanja ekyokubiri wakubeerawo mu August w'omwaka ogujja. Brian Katende munabyamizannyo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.